Kadama TV mu mirimu gy'abakadaama egimu ku mizibu kwe kugwa mu famire nga mulimu abaana oba onoogwa mu famire nga mulimu omukadde ng'omukadde owo gwe omulabirira. Emirimu egyo si mizibu. Okulabirira omwana omuto kizibu kuba buli kintu kyonna ekimugwako bagamba nti ggwe, era bagamba singa tabadde ggwe omwana oyo teyalibadde takola kintu ekyo. Kawalirizako Kadaama eyali akola emirimu omwana n'ava ku madaala n'agwa, bwe mumanyi ekyamutuukako abawuliza sitori yaffe. Naye ng'atejjukira Kadaama yali eno ng'afumba, maama ali wali atudde butuuzi mu ddiiro mu sofa ye, omwana n'ava ku madaala n'agwa wansi. Era bulemu bagiteeka Kadaama. Bw'otuuka ku mukadde, bano abakadde mwalabako ne vidiyo awo omukadde yali awandulira omukozi amalusu lwakuba omukozi oyo teyali Kadaama. Naye abakadde nabo bazibu. Otuuka mu famire ne bagamba labirira omukadde, gw'olina okumukyusa, gw'olina okubeera nga omulongoosa, naye ate n'abeera nga tasiima, ng'akwogerera bibi, ng'okwatadde n'okuwandulira amalusu. So embeera ng'eno bakadaama bangi nnyo abagiyitamu. Era Kadaama gwe tugenda obaleetera olwaleero alabirira mukadde naye ye agamba omulimu gumulemye. Era yasuddewo ebikola agamba taddamu kusiba mukadde pampa. Yalinga amusiba pampa ng'alwadde oba Kadaama omukadde yali alwaddemu awo nga takyasobola genda namu manju n'abeera nga amusiba pampa. Naye bw'amaze okuwona agamba nti yalibadde ng'agenda emanju kuba pampa eno nayo erina engeri gy'ebeera ng'emuzza by'alidde n'abeera ng'emmeeme ye emusiikuula emmeeme. So abadde asaba ba boosi we nti omukadde ono engeri gy'awonyeemu abeere ng'agenda emmanju okusinga bw'akola ebintu bye mu pampa ate n'agenda emmanju olumala n'akola ki ne yeerongoosa. So ye alaba nti waliwo injustice, waliwo ekintu ekitali kituufu okubeera nga muntu ajja kumala akola ebintu bye mu pampa ogende ogimuggyemu ate agende mu toilet. Agamba wadde omulimu agwagala naye gumulemye kuba buli kaalya konna kaddabuzi bw'alowooza ku bintu by'abadde akolamu. Alina ku magezi asobola omuwa naye ye agamba tagenda kuddamu kusiba mukadde pampa. Katumuwulirize. Obulamu bugamba ki? Webale otuweereza. Amannya gange bampita Nakaziba Rose. Ssaba mukulu Kadaama TV embeera entabuse. Okola. Simanyi naye embasizeemu kwogerako naawe kale onoonyaako. Simanyi. Nze yakugamba okuli nti boosi wange omukyala tanyagala nti asibye ekiyungu naye embeera yeeyongedde okutawuka. Simanyi gye bazzaako, simanyi. Ndikugamba boosi wange anzizeeyo ku ofiisi agaanye ali mu kungamba mbu ayagala kuntiika anzizeeyo Uganda. Kale eky'okuzzaayo Uganda kirinaamu buzibu naye kati simanyi kiddako. Simanyi agenda kuntiika anzizeeyo Uganda anzizaayo ku ofiisi oba waliwo engeri endala y'ayagala okunkola ng'ali mu kunimba. Naye embeera entabuse. Saudi naakamalayo omwaka gumu n'emyezi 2 naye embeera etabuse. Simanyi kyakukola mmunoonyaako bwe muba nga temundabye. Emba nga sizzeemu kwogera naawe munyoonyaako kubanga kati bangambye okukola omulimu gwonna era ndi muno mu kaluumu mwe ndikwogerera. Simanyi. Nakugamba nti omukazi tanjagala. Kwolwo mwamukubirako esimu omusajja n'agaana okukwata. Kati entabuko yennyini entabuko eva kw'ono omukadde. Omukadde ono yalwala omwezi gwali gwa 11 kati ne bamutwala mu ddwaliro. Bagenda okumukomyawo mu Desemba nga tasobola kuyimuka kugenda mu ttooyi. Kati ne baleetawo abakozi baali 3
ne balemererwa okukola ki okumusiba pampa nga womanye pampa nzibu yakusiba ate ey'omukadde kati ne bangamba ati musibe nga bali baganye kubanga nga bali baganye baleeta asooka yamalawo ennaku 5 ne bazaako owokubiri n'amalawo nnaku 3 ono yasembayo yamalawo olunaku lumu n'agaana kati ne bangamba gwe musibe w'okola emirimu gino gyonna kale nenzikiriza naye nga sikusiima kati nensiba omukadde oyo pampa okuva January ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna kati omukadde akoze eki awonye asobola okutambula okugenda ki mu ttooyi naye okumanya mukulu Kadama TV nga bano abantu bakozesa kamanyiriro najjoogo omukadde ono awonye asobola okugenda mu ttooyi n'apama kati bali kungamba mbu nsigale nga amusiba pampa naye mukulu Kadama TV epampa entamye nsesema buli lwensiba pampa nsesema naye ngumye nemusiba okuva mu January paka gwakuna guno wenjogerera naye kati awonye asobola ogenda mu ttooyi n'akomawo naye okumanya bajoozi mbu omukadde ayagala amusibe pampa apamemu mujjemu male okumujja mu pampa eyo then alyoka asituke agende mu ttooyi yenaaze afune wuzu akomewo asaale mukulu Kadama TV eyo si jjoogo mbadde mulabirira nga mulwadde era ng'omulaba nga mulwadde naye kati awonye naye okumanya abantu bano bajoozi bali mu kungamba mbu nsigale nga amusiba pampa wadde atambula apamemu amale okupamamu mujjemu bulungi mulongoose then ayimuka agende anaabe yeetereze asaale kubanga asiiba n'okusiiba okumanya nga awonye naye ekyo ekintu kinnemesizza omulimu nkiganye nze mbagambye omukazi nga we yali omulwadde ne mujanjaba n'awona nze siddamu kusiba pampa mpoozi ng'ate alwadde naye kati waawonye agende nga mu ttooyi awo entabuko weevuudde bantabukidde banganye okukola omulimu gwonna kati simanyi kyenzizaako ndi kubagamba banzizeeyo ku ofiisi bangamba tantwala ku ofiisi antiika kunzizaayo Uganda naye Uganda sirikakakamu antiika kunzizaayo Uganda kubanga banganye omulimu gwonna era ndi mukalumu era simanyi ni wifi bayinza okunzijjako ku wifi naye nze sigenda kuddamu kusiba mukadde pampa ng'awonye ng'atambula sigenda kuddamu mukulu Kadama TV oba bantiika banzizeeyo e Uganda bantiike naye omukadde awonye okuva January mujjanjaba bulungi naye lino jjoogo kikamanyiro ki kano bannange simanyi na kyakukola naye sirina wadde olwataano sirina ssente naye nkoze ntya mumpe ku magezi nkoze ntya mukulu Kadama TV mpa ku magezi nenze siddamu kusiba mukadde ono pampa bannange nsesema sirya olwabbi sirya ne kati awonye agenda mu ttooyi naye bali kungamba bannange lino jjoogo ki ne simanyi kyenzizaako simanyi kye bali mu kundowooleza naye kandabe ne ntaddamu kwogera naawe onyoonya